وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، amatenda amajjuvu ga Allah yekka awaniridde entunuusi zaffe eyatandika okutonda eggulu n'ensi nga talina kwalabidde. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olw'omulimu omunene gwe yakola ennyo n'atutuusaako eddiini eno ey'Obusiraamu nga talina kyaleseeyo. Ebirungi yabitubuulira nga kyetaagisa kubinyiikira kubikola, ate era n'ebibi n'abitwewaza tusobole okulaba nga tetubigwamu. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe gy'ali na buli yenna amugoberera okutuusa Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Akaseera ke tusigazza ku duniya ke katono okusinga kwako ke twakawangaalirako. Walmautu yaati bagtatan, okufa kujja essaawa yonna kibwatukira. Kutwala abavubuka abato abanyirivu, kutwala abaana ab'obuwala abengeredde, abasagala, abasuubira obufumbo, kubatwala. Kutwala abamanyi, ne kutwala abasawo, ne kutwala buli kika kya buli muntu yenna. Naye fasta'iddu lahu, ow'amagezi yenna alina kwetegekera bil amali saliha, n'emirimu emirungi. Yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti alkaisu man daana nafsa wa amila lima ba'da almaut, ow'amagezi oyo atunuulira omwoyo gwe, omwoyo gwe gwalina n'abeera nga akola ebirimugasa ba'da almaut, ng'amaze okufa. Ebyo biteekeko nnyo essira, ebigenda okukugasa olunaku lwe bagenda okukubika nga mu duniya muno tukyalimu. Abantu baliwandiika inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, RIP, rest in peace, Allah musonyiwe. Naye nga gwokoze ki? Ogenzi baako byokola ebirisinziirako abantu okukusabira obulungi. Waliwo afa n'otunula ng'onoonyayo ekirungi kye yali akoze mu duniya nga takikola ki? Tekirina. Bantu tebasaala, bantu bali mu masabo, bantu bali mu biduula, bantu bali mu kiraabu, bali mu kutambula bukunya. Naye waliwo akaseera k'ogenda okusirika ng'oli ne Allah obwogu, ate nga Allah ogenda mumusinkana. Ya ayyuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki. Waliwo akaseera kojja okumusinkana Allah. Kale tukole emirimu emirungi eginaatugasa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akawungeezi kano ak'olwaleero njagala tuwulirize bulungi ebigambo by'olwaleero bisobole okutuyambako n'okwetangira obutagwa mu nsobi abatannabazigwamu. Tuzze nnyo twebuuza ebibuuzo. Lwaki Taraka ziyitiridde? Lwaki abakyala beeyambulula nnyo abaami?
lwaki obufumbo bwaffe tububeeramu ekiseera kitono ne tubuvaamu ate nno tebuliiko mulungi osanga mwana muwala nga kaalaala nga mubalagavu mu bulungi naye ng'omusajja yamutalaka omusajja tayagala kumanya obulungi bw'omuwala oyo tabukola ki tabulaba n'osanga abasajja nga alina emyaka nga 35 naye nga yakatalaka baana bawala nga 8 awassa bwakola ki awassa bwatalaka awassa bwata njagala tuwulirize nnyo ebigambo by'olwaleero bisobole otuyambako njagala leero okwogera ebitende eby'abakyala nga bw'oba ekitende ekyo wakigwamu talaka n'okweyambulula bye birina okweyimirira oba ntegerekisi waliwo omuntu awasa omukyala waliwo omuntu afumbirwa omwami naye ng'ekiyinza okutaasa okufuna obulamu ofune ririifu ng'eteekeddwa kuba talaka oba omukyala okweyambulula naye leero njagala kwogera ku bitende by'abakyala nga bo kasita kakutanda nga wamuwasa era ojja kuba mu ttooki ku be waakatalaka balina okuba nga bagwa mu bino ntegerekisi lwaki obufumbo bugootaana buli kiseera ne bubeera ng'abantu beekokkola ne babeera nga tebasobola kuwangaalira waki wamu kitendo ky'omukyala asookera ddala al mushirikatun kasita owasa omushiriku Allah yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa wala tankihu lmushirikati hatta yu'minna temuwasanga abakyala abashiriku abatakkiriza Allah abakkiririza mu lubaale oyogereza omukyala omulaba yenna ajjudde lubaale n'obukomo bwalina bwaki bwa lubaale wabula ogamba oyo simuta naye Allah yabatugaana teriyo bukyafu kubanga buli mushiriku yenna ekitendo ky'obukyafu takibuuka ebyo babaliisa ennagisi ebinyiranyira oli ne bamutuma ennagisi y'omulalu ku kkubo n'agikuteera mu byokulya ebintuntu ebitategeerekeka buli kikyafu kyonna kyakuŋŋaanyira ku mushiriku era amaka tegasobola kuyimirirawo nga gw'olina muki mushiriku okuggyako nga ggwe naye mwenna muliba mushiriku ng'ono bw'anyeenya ensaasa ekiro ono n'azina ono bw'agenda mu ssabo ono n'akongojja oba ntegerekisi naye Allah yabatugaana kubanga temusobola kuwangaala Allah yatugaana obbawoowa kati buli kikyafu kyonna ky'omanyi mu dduniya obukyafu buli ku mushiriku buli kikyafu kubanga Allah yatuuka noga nti innama almushirikuuna najasun Allah yabayita bikyafu bamushiriku akati gwe nga omusajja alina tawhidi omutwala otya ne baga nti omukyalo oyo gw'otwala mushirikatun billah ne bakulabula bifo noga ajja kutereerera eyo ajja kukola ki gw'olina garanti olina security ku kutereera kw'omushiriku asooka atereereyeko omukole ki omuwase tegerekisi kale mushiriku yasukka obukyafu ate n'asukka obutaba na kitendo ky'amagezi obutaba na kitendo ky'amaki ky'amagezi kuba teriyo mushiriku ng'ategeera bwe tugamba okutegeera kyentegeeza kitegeerekeka kubanga omuntu omugamba leeta kino tukukolere kino kitwalo kiwe ebbaawo
kano kakwato kakole buuti, ago gaba magezi. Ne bamuwa n'ebikyafu ebitategerekeka, ebiyenje ebibeera nga bye bimukontrolinga. Kati n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, omukyalo omushiriku tebamukola ki? Omukyalo omushiriku tetumuwasa, era buli w'omuwasa talaka erina kukola ki? Erina kubaawula, ne mubeera nga mwawukana. Bw'obanga ggwe awasizza omukyala mushiriku, mushirikatun billah, yawukana naye, kubanga abo Allah yatugaanira ddala ne asulu okubeera nga tubakola ki? Okubeera nga tubawasa. Naye ogenda okulaba abantu bangi babawasa, amuzaalamu omwana battunka, omugamba mwawukane, ate awoza kimu nti mulinamu abaki? Abaana. Abaana tebasobola kubeera nti bababeeza emirembe nga eddiini zammwe za njawulo. Kati omuntu yenna nga mushiriku. Ekirala wano mu kwawukana, almar'ata allati tatlubu at-talaq duna udhurin shar'in haqiqi. Buli olabanga omukyala nga akupeeka omuwa ettalaka awatali nsonga ya busiraamu yasimba, ntegerekisi, kasita olaba omukyala ng'akupeeka buli kiseera, I want my divorce, please Juma divorce me, give me my talaka, okufuna emirembe kumukola ki? Kugimuwa. Kyova olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'ogga nti ayyuma imra'atin, owulirize nnyo hadisi eno, ayyuma imra'atin, omukyala yenna sa'alati zawjaha, kasita kamutanda n'asaba bba talaaka min ghayri ba'sin, n'amugamba amute awatali nsonga, fa haramun alayha raihatul janna, nabbi yagamba kiri haramu kuye okuyingira ejjana. Ne bamekolo alera abatupeeka tubawe ettalaka kubanga ayagala kugenda kukuba kyeyo, wamugee nti munnange nze njagala osigale wano, yayagala kuba kiki? Naga mpa ttalaka, mpa ttalaka. Hatha laysa udhuru shar'i, eyo si nsonga ya busiraamu ekusabisa omwami ki? Talaka. Olw'okubaggaanya okugenda okukuba ekyeyo, gwe n'ofundikira nga omusaba ki? Omusaba ttalaka. Kale Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyeyava yagaa nti ayyuma imra'atin, omukyala yenna sa'alati zawjaha, kasita asaba bba talaaka min ghayri ba'sin, n'asaba bba divorce min ghayri ba'sin, nga tewali nsonga ya busiraamu, fa haramu alayha raihatul janna, kiri haramu kuye okuyingira ejjana. Hadha alhadith sahahahu Sheikh Nasruddin Albani, hadisi ntuufu. Ne bamekolo alera abakyala abapeeka abasajja ttalaka, oluusi afunye omusajja omusiguze, amusuubiza eggulu neki n'ensi, nga gwe waayagala aveeyo agendeko eri, naga mpa ttalaka. Lwaki yakusaba ttalaka ebiseera ebisinga? Kubanga amanyi bw'anaakweyambulula agenda kuddiza amaki? Amahale. Kati ayagala n'amahale ageipene, gw'omuwa ettalaka agende. Naye nabbi yaziyiza kuye afaanana bw'atyo, watabaawo nsonga ya busiraamu. Ntegerekisi, watabaawo nsonga ya buki? Ya busiraamu, tokkirizibwa kusaba mwami wo ttalaka n'omupeeka. Olwaleero ttalaka ze ziri ku mimwa gy'abantu, nze nta, gwe tuviire, vaawo wano, nze nakoowa. Tegerekisi, olwaleero bye bigambo ebiri mu mayumba, ezaali badde azikaali mu maka, subhanallah, oli aga la ilaha illallah, naye ttalaka, pa ttalaka sijja gikuwa, pa ttalaka tommanyiira, ge maka gaffe bye biri mu maka. Tegerekisi,
ngera imaamu bw'aboogeddeko wano kubanga nammwe temuli bangu. Owangaala otya n'omalako omwaka nga mukyalawo tomuwanga kuhaaga. N'omwaka nno njogedde kinene. Ate nga abakyala aba haramu mubawahaaga. Naye owuwo n'omalako omwezi nga tokutteeko mukyalawo mu ngalo. Engalo zino Katonda yazikola, Allah yazikola, ziri sensitive. Kyova olaba tetukkirizibwa kukwata mukyala atali waffe muki. Omukyala wo buli womukwata mu ngalo alina kyawulira. Alina kyawulira. Gwe kigezeseeko olwaleero. Genda omukwate mu ngalo nga mubuuzaganya, assalamu alaikum, how are you? Baba how are you beŋŋamba. Naye ffe abakuma ku salaamu, assalamu alaikum, n'omukwatako muki. Kyova olaba obusiraamu bwaziyiza tuleme kukwata bakyala ba haraamu muki. Wano waliwo connection nene mu ngalo. Kyova olaba nabagamba omulundi ogwayita ne museka busesi nti mukyala wo mukwatangako wano. Kirina message mweri mu ngalo, message weeri wano. Naye mubagenda ne babibalagirira ne museka busesi. Nogaha namutandika nti ate owuwo n'obuuza bw'omutandika owuwo ate laba wootandika owa haramu. Aba haramu batwanguyira okutandika. Olujja bwe paba n'omuwahaaga, bwe paba omukutte mu bulago. Yes, ye nakato wabulirawa. Oli mu bulago bwe bw'omukebera oba anyumye. Owuwo mukebera awaka. How are you my shamim? Kyukako ndabe. Iri oyambadde oti? Mashallah. Ogwe bayita omukwano. Gwe amakali ogira buntuntu. N'ogakyamulamu. Ekyo n'oba tokikoze buli kanaku. Kikolemu at least oluvannyuma lw'emyezi 3 gw'okuleyo akantu k'osirike. Ajja sigala ng'anyumya kwako. Kati emyezi emirala alinda kaki? Alinda kalala. Naye ate agenda okulaba alinda ng'ate akulaba bakutaddemu ekimuli. Owoowa. Okola ki? Agamba omusajja yabakyo. Talina laavu, talina kyampa, tasobola n'amaka, wuya oyo w'okumeka. Okuwoowa si kibi, naye awoowa afaanana atya? Gwe awoowa ofaanana otya? Tolina ne woosula. Wabula owoowa oyongerako haki. Sajja omu bamunyumirizzaawo kuleerwawo, yawoowa namba 2 nga talina ne wagisuza. Akati n'agamba munne amusulizeeko. Era nze neewunya n'abawala oba babawoowa muli kuki? Sooka obuulirize. Baganda bwe bannyo kuba kuli risaaki omuvubuka oyo asulawa. Alina obusobozi. Naye gwe n'owoowa omukyala nga tolina wakumusuza. N'omusuzaako ewa mukwano gwo nti ogira omunsuliza. Muwoza kimu sharia yatulagira bana. Yakulagira bana nga ini Allah yateekako obukwakulizi. Teyalagira bulagizi neeta. Nina risaaki ku nsonga eyo era bwe naamaliriza omusomo guno amateeka g'okuzza ku bakyala. Biki ebitulamulwa? Temumala gazzaako nga temunaba kwetegeka. Leka omubiri gw'okuwaga nti osobola. Manyi obwagazi bugenda ne butuwaga ne bulinnya. N'okkuta omubiri ne gwekyanga. N'olaba ng'osobola. Teekamu sense. Lowooza. Ntegerekisi nti after kiki ekiddirira. Kale mwegendereze abavubuka. N'olw'ensonga eyo abo abakyala ba miteeko emeka? 2. Haka ahadul arabi, omu ku basajja abawalabu bannamalungu yaleeta nasiha wajjaha li ibnihi almukbil ala ziwaaj. Yabuulira mutabani we yali agenda okuwasa. Tuli fena? Faqaala lahu ma yali, n'amugamba ebigambo bino. N'amugamba nti ya bunayyi, mwana wange mutabani, la tankihu lmannaana,
tekakutandanga n'owasa omukyala alina ekitendo kya mannaana walal annaana wadde alina ekitendo kyaki njagala mbikwate annaana ekisoose mannaana ekyokubiri annaana ekyokusatu walal hannaana hannaana walal haddaaka oyo tumuwasanga haddaaka walal barraaka ne barraaka tumuwasanga wala shaddaaka ne shaddaaka wala ushbata ddaari kino ekyomusanvu kyange walal mushaakisa kati ngenda kukunnyonnyola tandikire ku kyange oba kyoli tandikire ku bisoosi yabuulirira n'amugamba bino ebitendo omukyala tomwepankangako okumuwasa ebinaddirira talaka nkweyambulula tonsinikirako mannyo natomera kasita weetantala ebitendo bino akisookera ddala mannaana hiya almar'atu daa'ima ye mukyala nga buli kiseera tadhikiri lizawjiha ajjukiza bba okumuwa ye mukikyala buli kiseera ng'ajjukiza bba kumukola ki kumuwa kumuwa ki obeera n'omukyala nga ye buli kiseera ayagala kukukama oba wakatuuka wepaba akwaza ne mu nsawo nga ne bw'aba agenze ku neighborhood ono gwe bayitaani gwe bayita mannaana bw'alengera ewa Usaama firiigi agikupeeka bw'alengera mukyala munne nga yakoze enviiri akupeeka omukolera ekyo gwe bayitaani gwe bayita almannaana buli kiseera akamabba kufulumya ne bw'alengera munne gwe yasoma naye ku university ku campus nga yeevuga amugaye moroka nange njagala oba ntegerekisi bw'alaba ekirungi kyonna ewa munne akipeeka bba naye akikole ki bwe timulabayo abakyala babajjukiza nga babagala kale bakyala bannange bonna betwasoma oba betusaala nabaawo ku masigidi ne bambala engoye ez'ebbeeyi naye nze nenyambala omuziinaziina n'atatunuulira nti oluusi ekikulemesezza omuwa buki nfuna kubanga abasajja bonna tebenkana nga boolaba engalo zino zenkana fena tetwenkana mulimu akola omulimu ng'atunda bikajjo mulimu atambuza endagala mulimu ayimba obutwa bw'emmese la hawla wala quwwata illa billah mulimu alima mulimu asima ttooyi mulimu ow'ekijji mulimu owa bbaasi mulimu n'aba ofiisi mulimu n'ab'amagye mulimu n'asiimuula ttooyi fenna tetwenkana naye oyo gwepeeka akuwe omaze kumupimamu oyo mukyala ayitibwa ani almannaana buli kiseera ajjukiza bba nga amukama amuteekako byatakola ki byatasobola ne bw'abirengera ku neighborhood bw'alengera neighbor nga asaze enkoko gy'ayagala okulya ndowooza mubalina ne bwe sibabuuza tugenze okuwa okumeka ate wakubiri ala annaana asoose mannaana owokubiri almar'ata allati tashku bishaklin daimu min alalam walanin wa awjai lamrad ye mukyala buli kiseera ng'akompuleininga ate ng'akaaba obulwadde buli kiseera lunnuma ne bw'omukwatako ndeka ndi mulwadde atuuka n'okugamba ng'omukutteko bw'oti ntegerekisi naga ndi mu bintu byaffe ebyabaki ebyabakyala ali military yes ntegerekisi
abamu batuuka n'okubawaliriza alabi omukyalo ono atawona yabaaki oba ntegerekisa buli kiseera lunnuma buli kiseera alina waasinda ndeka nina ebizimba ndeka nemedde mu nsonga bishakelin daim buli kiseera tashku alina shakawa akomplaininga era nakujjukizanga bwe yatomera saamanya tewali grade yange nasinda lunnuma wano wannuma buli kiseera taggwako kiki wa aujai lamrad buli kalwadde konna kaba kuyye bw'ovaawo ekiro emisana n'atigguka alwala kiro nga bba akoze eki nga bazze bba bw'avaawo n'awona alwala ekiro emisana n'akola ki lwaki alwala ekiro tayagala saavisi zo gwe bayita ala annana hiya almar'atu allati tashku bishakilin daim min alalam buli kiseera abeerako n'obulwadde obw'enjawulo abamu batuuka n'okwepaadinga nga tali mu nsonga niyepaadinga bulungi aga si am not supposed tuga ya rabbi kiki ebula nabagamba luli emabegakaawo tibobeera ne hakki bbiri kati nobanga olina ono alwala buli kiseera noga kangendeko ewooli netawuluze omala mumutega kakodyo owayi muli mutya hafswa magalibi ewedde kyatusadde nomanya nti ono ali mbasaaze kanumbe togenda bugenzi nanjalayo kubanga buli womanya n'omugamba nakugamba sisadde ebyaffe obimanyi ebyabaki ogenda okimanyi nti gyendaga wafu gyendaga waki wafu kanaabe nkole ki nebake kubanga gyova waliyo annana mulwadde muye asinda kyokka osuubidde oli ogenza omuga waayi isha ewedde ate ffe twasadde tetusadde mule tetuli mbasaala baasi ngossa ekikoowe noga nti naye mungu ng'oleeta niya yakusala tahajjudi nakumalako jjuzu nga tonneebaka ntegerekisi ebyo ebizibu bye tutambuliramu abasajja bannange lwakuba museka ate saagala wembambe banyumizi mulowooze nti biri wange omanye abasiraamu bazibu ogenda n'obasomesa ate bo ne balema ne babiza ku ggwe no nze ndi musajja ndi free ne bakyala bange ndi free nnyo ntegerekisi ndi free nnyo si balinaako mutawaana abo tebalinaako mutawaana era abeera n'omutawaana oyo aba alabye kuba nze ndi open ntegerekisi mujje munkyalireko mulabe ekiri eka owokusatu alhannana aliki alhannana yaluwa allati tahinnu li ahliha kathiran watuwaddu dhihaba ilayhim buli kiseera ayagala kugendako waabwe oba ntegerekisi buli kiseera aguza ebintu tugende tukyalira essenga ow'embaali njagala kulaba ku kojja oba ntegerekisi buli kiseera ayagala kugenda ki teriyo omukyala nga agenda waabwe nga toteekeddwa kukola ki kuteekamu ebulaba abasajja ab'edda bawasangako neewala distance kwetangira bakyala kwetala waabwe
omukyala buli weyeetala ewaabwe alibaako nekyanyumya ekifa mu makaago kati eri ku buko ne bakunafuya ye ng'ojjidde mu lugoye luno nti alina zaagula yoyo mukoddomyo yo ngozze engalo nsa maama natomera luwazo kabaana be bansibyeyo maama abasajja abedda bawasangako mu distance watunulira mu transport amutwala ewaabwe ng'ajja kutuulawo emyaka naye ono Hannana allati tahinnu li ahliha kathiran buli kiseera emboozi anyumya ku beewaabwe njagala kulaba ku gundi njagala ndabe ku gundi maama ngenda mulaba buli kiseera tahinnu li ahliha wa tuwaddu dhihabi ilayhim emboozi zonna kugenda waabwe era ono yatayagala gwobeere n'abantu bo waka ayagalawo baki basaidiye bino byonna ebivaamu ziba nnyombo nakwawukana tuli fenna tulina omulala ayitibwa Haddaqa almar'ata allati tarhaqu zawju madiya ye mukyala nga buli kiseera baawe alina kusangula ntuuyo oba ntegerekisi alina kusangula ki ayogera ebigambo n'okyamuka makulu ayogera ebigambo nga binene n'obanga baatule oba kitegerekisa ekyo n'akukyamula so kukyamula nti n'oseka akuleetera ebigambo ne bweba mmere n'ekulema n'akupakira ekigambo oba ntegerekisa yo yatuuka n'okugamba okuddayo okubeera naawe ojja kumala kunzimbira titugenda kuddayo kubeera mu nsonga za bufumbo okutuusa nga onzigye mu muzigo olw'entuuyo ne zijja omuzigo tebaguvaamu tegulinga saati tinja kuyita wali njambale oba njigule kati olina kusala ntuuyo nossa ekikoowe nogaa nti wano auzu billahi min ashaitani rajim ndiguvaamu ddi buli kiseera ayogera ebigambo nga bikuleeta ki ntuuyo n'osiba emisuwa era yono atuuka n'okukubira abeewammwe essimu ggwe naga nti ono mutabani wo mukime mulambo saawa yonna mukola ki munoonye mumuziika ye buli byayogera buli kiseera bikuba ku mutima omukyalo omanyi nga yayogedde eki aboogera obugambo buba butono naye nga kagenda diipu ku mutima ye gwe osobola ki mu nsi muno aweza natomera gwe naawe oli musajja gwe n'otuuyana n'akuzzaako tabbe endala yagala nalifumbiddwa awalala noga ono tewali buki tewali bufumbo kaakati oyo allati tarhaku zawju madiya buli kiseera mwana wattu bba tasobola kutebenkera n'ebigambo ebifuluma mu mukyala waayi waali ntereddeyoko ku mazzi ti naawe olina engalo bende wakitongololedde ku kanzu nti epaasi omanyi weeri ntegerekisi ono abeeranga musajja munno tazanyirwako ono bane naaliridde ku mmere entamu yiiyo mumuwe n'akambe omanyi kati ffe abasajja abalina hakka ebbiri oluusi mungu nga yakugeredde n'otafuna mirembe kubanga Allah asobola okuwa hakka ebbiri esatu n'otazifuna mu mirembe gyekiri oba tekiriyo kisobokera ddala era bangi bakaaba
naddala ng'owasiza n'enniya enfu tomala gagenda nga tolina nniya ntuufu lwaki owasa owokubiri olina okubanga ebigendererwa bituufu naye bw'obeera n'ebigendererwa ebifu tikansanyukeko kandaba abakyala bano ababiri omuntu abafuga atya kyebajja okukola olinnyumiza waliwo omu yatuuka n'okugamba nti waliwo olunaku lwe neegomba bafe nga bamutuuse nemubuuza nga akubombi oyagala ani abaafa naga sheikh yenna mungu gwatwala bakutuuka Allah asobola okugerera omaze omufuna ebyenfuna Allah n'abikwatamu obulwadde ne bujja oli n'atandika okugamba gwe waleeta ndoga ansindikira amajinni kakati ogenda okudda ewooli ate oli n'agamba mukazi wammazeeko emirembe kakati tugenda oluusi abasajja ne bawasa abakyala omusajja n'asiiba ng'enjala emuluma kakati abakyala bo basuubira kasita obeera n'ababiri nti buliwozze bwoti oba okkuse oba ntegerekisa ye alowooza buli wojja ng'olina omu babiri basatu nti ozze okoze ki n'otuula ogaba nemupe eyokka okulya naga gyova terintamu kumbe ekikuleeseerewo ono kukola ki kulya oli ekikuddusizaayo tannajjiisa oluusi n'ebyokufumba pulogulaamu teriiwo kakati nodduka ewoono n'akutunuulira n'omugabo waisiirye kantu gyova terintamu kyova olaba omusajja yenna awasa olina okuba nga olina knowledge complete ng'otegeera ng'oyawula ng'ate ogattako oyinza okusiiba enjala n'ogwa ne mu kkubo oyinza n'okugwa muki odduka eri woteri toziraba kenkyama kusooka oli emmere otambala abantu abo buli wobazzaako kkiriza gaana bakyuka niwe aba takyuse nnyo naye akola ki akyuka balina okukyuka ate nga lwaki tebakyuka bakyukamu kati olina okwegendereza oyo mumaliriza baraka hiya almar'atun kathiratu tazayyun walihtimamu bimadhhariha ono nga ye buli kiseera tava mu ndabirwamu kathiratu tazayyun ye wa make up yeewunda buli kiseera abeera mu ndabirwamu yepepeta olwesa akagambo yepepeta neyeetona naye nga tolowooza nti yeewundira ggwe bw'amala okwewunda bw'atyo n'akola akaviiri ke tayagala kumusumbuwa ate omunaabise mu nviiri ze zimala kaddiwa kati ono kathiratu tazayyun ye buli kiseera kwebiwula olengera olugoye olw'ebbeeyi n'alufuna make-up buli kiseera tava mu ndabirwamu new'omukyaze ewa maamawo abeera mu ndabirwamu kweraba n'agira emimwa n'agizza waggulu ntegese n'agibega n'ateekako n'addira ebisige muli nno mubagenyi mukyaddeko oluusi wa munnammwe naye nga ye ali mukola ki mukwekolako bimadhihariha endabika yagitwala nga kikulu okusinga ggwe mufarritu lali saadi zawjiha tolowooza mbu ebyo abikola kusanyusa bba atuuka n'okulaba omubiri gwe ng'omukwatako tosaanira atwala omubiri gwe nga kyaki wa innama liitirariha ebyo abikola kubeera nti alaba wakabi oyo nno abantu abasinga obungi era babalina ntegerekisi oyo afaanana bw'ati ekisooka tagenda kutuukiriza biki rights ze gy'oli kigendaga yaba ajja kuba yayagala kusanyusa mubiri gwe bw'akola akaviiri tayagala kakwatako
tegerekisi kiseera yeewunda. Kwewunda si kibi naye ŋŋamba ayitiriza. Sibagambye nti abakyala bammwe ate tebeewunda, si kyentegeeza. Ntegeeza nga ye omukyala okwewunda kwa kutwala nga ye first ki priority, tatunuulira nabba kumusanyusa. Tolaba abakyala abeera awaka nga muki bw'aba atambula n'akola ki, neyeewunda. Agenda mu katale neyeewunda, ate bw'abeera awaka n'afaanana nga bw'akola ki, bw'ayagala. Tuli ffenna bijamaaliha aw idhaaru linnaasi, ayagala kwolesa bulungi bwe nakulaga abantu nti mulungi ono. Nemba mufiiriddwa ewammwe ajja yenna enjala azikoze az'okuziika, ali mubakungubazi bw'agira emimwa bw'agitonyezaako, bweyekolako bw'ajjeyo endabirwamu, enjala zonna ziri eri alinga omusunyi wa gita, oyo tasobola nakuwaata mmere nakutegeka mmere. Ow'enjala bwe ziti mukitegedde ekyo, oyo aba muzibu. Era waliwo omukyala bamunyumiza kayunga eyo. Muwulirize nnyo ebintu bino biri mu bantu naye mmwe tugera ne tubyogera ne mulabanga ebitaliyo. Omukyala bamunyumiza kayunga eyo e Bugerere, yafiirwa omwana we n'agaana okukaaba, n'atakaaba. Naye ng'ekimugaana okukaaba okimanyi? Kubijja wala, mbw'oli bw'akaaba alabika bubi, n'asirika bw'ati, teekako make up, yeewunda bw'ati, aze omwana we n'agaana okukaaba, nti oli bw'akaaba akyuka endabika. Ekyo kyokka ne kimugaana okukaaba, ng'atunula butunuzi ati, naye nga mwana we yali wali mu ddiiro, yali mwana muto. Ekimugaana okukaaba nti ajja kubijja wala, yenna yeekozeeko enjala aze kuziika. Akati osobola omugamba nti bannaye tuteekeko emmere abafiirwa, agikuteerako afaanana bubangi, ebyokulabirako bingi. Omuntu ng'atwala obuyonjo bwe, endabika ye ng'ekikulu ku bantu bonna abakoze eki, abasigadde. Yoyo gw'osobola okusanga nga n'ennyazaalawo akyadde n'amutuuza ku lubalaza, ojja kuddugaza ki? Ojja kuddugaza ennyumba. Tuulaawo mutabani wo mulinde, oba n'amuteeka eri ku boys quarter naga amulindire. Oyo gwe njogerako. Tuli ffenna shaddaqa allati tajidu sawtaha murtafi'an, yasitula eddoboozi awalibba, dauman wa kathiratul kalaamu wal kadhib, alina ebigambo bingi alinga kyalaanyi, ate wal kadhib mukumpanya mulimba. Situla eddoboozi, oba wakatandika bo n'omugaa nti mbadde njagala kwogera sirika wanta madda sirika agira nakusirisa ogala akusitiza ne mbantu sirika ataise ai sirika tompogania nakulengeza. Ndoza byenjogera mubiraba, ndowooza olaba bambi mulabye abo mulina kwawukana. Asitula eddoboozi awalibba, bemusinga okuba nabaabo. Ndowooza olaba ye abantu basiraamu bakakasiza nti babalina, ng'otya n'okwogera akusirisa n'akubuutikira. Oluusi oba oyogera naye abaana kaakati mbadde njagala badde tonyumya ssomero lyeryo, tonyumya, agenda asome Kulaani. Ali Kulaani genda ogisomese kitaawo. Nogaa naye maama abudu sirika kasita osobola okuzaala awalala, genda ozaale eyo obatwale basome Kulaani zo. Ampunziirako mbu Kulaani. Abo abakyala gye bali mu maka g'abantu.
ntegerekisi oyo shaddaqa bamuyita ki shaddaqa hiya allati tajidu sawtaha murtafi'an dawman kathira alkalamu walkadhib ate mukulimba akwata kisooka akwata kikola ki watajiduha tafiha wala qima lihadithiha ebigambo bye tebiba na value awemula akuwemula asitula eddoboozi mbaana wooli n'agamba abaana bulaba kitammwe baana bange era mulabye temufaanana oyo ng'oli awo otudde n'obanga ddole oba oyo oba tokyasobola muddamu aba wa busagwa aba wa buki wa busagwa tuli fena tugenze kwaddirira akola ki ushbatu ddari yaluwa almar'ata allati satuhawilu baytika ila qabri min al'ifan ye mukyala akyusa ennyumba ye nebanga kabuli ono bamuyita ushbatu ddari yakyusa ennyumba ye nebanga tekyali nnyumba nebanga boolaba ekisibo ky'embuzi kabuli nyumba nkyafu otuuka mu booti n'owulira n'olusu bwakola susu asiiba omwo mukyafu n'amagwatala bamuyita nnyiki oyo oluganda ki kyekyo kyenjogedde n'amagwatala oba bwe bityo ennyumba nga si muyonjo mukyafu susu w'abaana wali pupu w'abaana we bagira pampa ateekaawo ogira obuuka bubuusi nga n'ensowera zikyuma mu nnyumba bw'abeera n'ennika ze tazooza wiiki jajjamu ateekaawo akuumaawo annyika ateekaawo ateekaawo nyumba neewunya oyo mukyafu gwe tuyita ushbatu ddari amakulu akyusa amaka nga tegakyali maki maka nolabanga ekisibo ky'embuzi kabuli kifulukwa kintu ekiri awo ekitalina makulu omukyala yenna alina okufaayo ku nyumba ya bba okugiwunda teekamu obuwowo kisenge akikyusa nakyusakyusa bwe baba batunula eno luli ne batunula eri akyusa emirundi egy'enjawulo wakirekawo emyezi wali n'akyusa genda okuyingira mu kisenge nga kikyuse kibanga ekipya so si abakyala abakyafu bw'aba azadde n'agattamu obwannakawere n'obujama bwe buli n'owulira evvumbe mabeere ne gawunya bwannakawere ne buwunya pupu w'abaana susu w'abaana baana bagira wali ateekaawo pampa zonna ze bagizeemu awo n'atuuma sowaani zikyuma sowera bw'aba ayagala okuwa emmere ozzeewo yaka njala ekuluma akwata ddira eyo n'asangula ku sowaani bw'ati n'akuyiirako eyakwata leesu byenjogera ekikulu mubimanyi era be bantu bwe mulina abamu abali awaka byenjogera biri waka maka g'abantu muleke waliwo omusiraamu saagala kumwogera naye mulabye akaaba gyeyo akatambaala akaaba bino bitwogera temusekera mu maka g'abantu bantu bali ku buzibu n'owasa oyo bw'ati ate tolina ssente zisobola kuwasa wakubiri n'owangalira mu ttanuulu n'onyigirizibwa obanga ali ekitalya mu kkomera tolina zisobola kuwasa mulala bw'omugambako kino n'akusirisa omuntu n'awangalira mu kanyigo ng'alaba embeera gy'alimu nzibu nga tafunanga ku ssanyu lya marriage abo gye bali kakati njagala ogwe ku mukyalo oyo ushbatu ddari afaanana bw'atyo abantu omu batya n'okukyaza bannaabwe waka lwakwewala ebyo ajja kuswala waliwo omusajja omu baali bava ku luno oluguudo olugenda ebbombo baluyita ki era ebbombo road yes ne bagula watermeloni
bwagula wotameroni amuvuga mweyo bulomoroka buno bwe batuula mu maaso ng'emabega bateekayo ensawo z'amatooke babuyita ki obwo pick up. Yes, pick up. Bagula wotameroni amuga tugende eka akati bwe batuuka mu kastation n'atandika ogisala n'amuga tulye tukole ki n'amugamba ekituliisa wotameroni mu mmotoka kiki n'agamba muganda wange tuliire wano. Sajja n'ajjayo akambe yali amanyi ebizibu bye n'ajjayo akambe mu mmotoka ne basalaasala ne balya. Bwe yamala okulya nga bamaze okulya n'amunyumiza n'amugamba nti sobola kukutuusa waka kye naali kuwadde ng'obugenyi katuliire wano ekiri awaka tekisoboka. Ekisooka ne bwe njitwala nga bw'ogirabye wotameroni tebasobola gituwa tebasobola gitukola ki Sheikh lekaga nti omukazi akulyako wotameroni yo ne bakuyisaako bikuta kale bulira ono byeweegulidde okugula kitegeeza ki njiyo kasita ekintu kituuka mu mikono gy'omuki likagambuze nekiguzi. Muwulize malirize kisu eno n'amunyumiza ebifa awakaawe n'amugamba nti ntegedde ebyo basheikh bye biri mu maka gaffe ag'abantu mulabanga ebiboozibozi n'ebyo ebiri mu maka g'abantu wano nga buli omu twamukwasiza omuzindaalo ku bye naakoogera waliwo ayinza n'okwogera bye soogedde ntegerekisi ebyo gyebiri sheikh yamugamba nti ekisooka wotameroni bwe njitwala awaka tebasobola gituwa bayinza tuyisaako bikuta obukyala gye bali sheikh ogitwala bwoti bwepa wootutta ekyakulya n'otakiryako ogenda okulaba kuyisaako bikuta babiwayo atolidde akati yamuga tuliire wano n'amubuulira embeera mwali tegerekisi kati ate ye n'amunyumiza. Omanyi bwe tuba twenyumiriziganya obeeranga wa mazima munno bw'omunyumiza emboozi eyo naawe omunyumizangayo ky'osanga akati ye yamunyumiza kino kyengenda okuzzaako mbagambye asooka gwe bayita manyi ono asembayo ushbatu ki daari akyusa ennyumba yo nga tekyali ki nyumba wa adamu lihtimaamu binnadaafatu nafsiha n'obuyonjo bw'omubiri gwe tabufaako bwagira bwati enkwawa noga nga zireekaana oluganda olulungi nga zireekaana abaana bennyini tabafaako mumugende mukyekinge ku baana bammwe abato abo aba 6 years manyi 7 years laba ettaka libali mu njala tafaayo oyo gwenjogerako mutwalanga obuvunaanyizibwa nemukolangako general cleaning awaka mulivumbula ebintu wansi eyo mu bitanda mu ntebe naye wakuba mumuli awo muyingira buyingizi ne mwebaka era olabye nnyo okubanga tososola tegerekisi kiringa era abakyala abafumbirwa ababooda babanyumyako era abamu si bonna abamu owa booda okwetala okwo kweyetala tebaagala kunaaba era naye n'aleekaanira omukyala nga enfuufu jaketi ezo ze batata n'agenda mu buliri bw'omukyala abwaze bulungi n'agwa ne sitookisi ezo ezikyuma mukyala n'awulira ekivundu atya n'omugambako nti please taata gundi taata Fauzan taata nyongerewo nnyo wano nkubewo nnyo yes sitookisi nga ziwunya enkwawa nkyafu tasenya tebanaaba nfuufu yonna mugimanyi neye Kampala
enguudo zaffe muziraba zijjudde ettaka. Yes, yenna n'aguba kino ekitogi kyonna ne kikyafuwala. Abasajja mulina okuba nga muli ba smart, mubire ba smart, naddala abasiraamu tuli bayonjo. Ntegerekisi akati bino bye twogera gye biri mu maka nga bwe njogedde ku bakyala n'abakyala batwekokkola. Oli naaba nga tafaayo ku baana be ne ku mubiri gwe ne ku kisenge kya bba, ali awo bintu ateeka awo. So tulina okubeera nga tufaayo bulungi. Omuntu omulala addirira asembayo mbawe nasiha almushakasa oba almushakisa oba almushakasa, mushakasa oba almushakisa. Mushakasa yaluwa ne mushakisa ye mukyala allati la tajlisu fi baiti zawjiha, ye mukyala atatereera waka wabba, azunga. Tegerekisi azunga buli wantu. Bawulira kadodi akabagisu n'akagoberera, bwawulira kiri n'azunga eno n'azunga eri, otuuka awaka nga taliiwo nga n'ennyumba agisibye. Ate tomanyi oyo mushakisa, tatereera, muzunzi wa ku kyalo. Ye mbaze ngenze kuwulira kadodi, badde ngenze kulaba wa neighbor TV, badde ngenze kulaba gundi waliyo simanyi tulaba embaga ya gundi. Ye n'ebyo bikunnyonnyola nno aba akuyambye nti kyagenza okukola. Olwo gw'obuuza ovaawa nagga ateebako n'osirika. Kyova olaba abasajja nga mmaliriza ensonga zino, bino byonna bye njogedde, mubeere ne swaburu, obutakuba mukyala, obutakuba muki, kubanga okunyiiga kw'omusajja kusalawo ebintu bingi. Kulimu okukuba, kulimu okusamba tteke, kulimu okulangira, kulimu okugoba. Kati omukyala n'omubuuza bw'oti n'omugoba obadde ovaawa, naga ateebako. Bw'oba tofuze busungu oyinza omukola ekikyamu. Era mbakubiriza temukuba abakyala. Mu byoba weewala byoba wejjamu kukuba. Ate omusajja kino nakyo kankibagambe, bw'obanga ddala oyagala okukuba omukyala, okukuba kwe kuba kusembayo mu bulamu bwo. Ate omukyala bw'omala omukuba takyalinayo kirala kyasuubira. Oba ntegerekisi, naye mumugenda ne mubasamba n'omukuba oluyi, ate ne muddiŋŋana kati tasuubirayo kinene. Naye wano omukyala mujja muzogoligana, mutabuka nga tolina kyomukola. Aba agamba naye omusajja ono lwali nkuba. Aba akikola ki? Kati kirizavinga abeere ng'asuubira kisuubire. Tokuba mukyala. Omukyala tebamukuba mu bufunzi. Ne bw'oba otunuulidde enkuba y'obusiraamu, mugimukubamu abakyala si ey'obusiraamu. Mumukuba kukyusa. Noba nga akuba musajja munno. Oyinza okuba omwana w'abendi n'omugyamu amanyi. Neebulwayo abaddayo muwoowa, n'omujja ku maapu, n'omuteekako olubale nga buli amutunulako amulaba aliko akamogo. Temukuba. Amateeka weegali g'osobola okuyitamu ag'ekimpowooze, n'oyawukana naye, n'omusenguka mu byensula, n'oyita ku beewaabwe ne bamubuulira, bw'agaana tokuba. Naye buli w'onookuba omukyala ojja kuba weemazeeyo. Omusajja yenna akuba omukyala aba yeemazeeyo, kuba talinayo kirala kyagenda kusuubira kirala. Ntegerekisi, temulwana. Abantu balwana, binadduka mu kisenge n'amukimayo, amukuba, n'amuyira amazzi. Baana balaba ebyo biba tokyalinga abaana, basigala bali tokyad mu bulamu bwabwe. Yajibu ala rajuli an yakuna ala ilmi binnisa. Musajja yenna alina okuba nga alina amanyi ebikwatagana ku bakyala. Bw'oba oyagala okuyita mu nsi muno
mu area ya marriage olina okubanga omanye ebikwatagana ku bakyala allati haddara minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi be yatwewaza abatawasibwa wa ayabtaida anhunna qadira almustata era obeere ng'osobola okwewala kyoba osobodde okyewale hatta la yaisha hayatan oleme kuwangaalira mu bulamu bwa kkomera mulimu abali mu bufumbo naye nga bali mu makomera tebeetaaya tebalina ssanyu biwoobe stress muntu naasoberwa marigi mwalimu yalisuubidde essanyu nga talina ssanyu buli kiseera omutima gukaaba gwejjusa lwaki ndi mu bulamu buno abamu batuuka n'okulemererwa neyeetuga neyejja mu bulamu obw'ensi n'avaawo ng'awandiisa akapapula aga nti mukyala wange yankozesezza bino oba taata w'abaana yankozesezza embeera eno nkulekedde essanyu lyo nabaganyumiza ano omukyala wali ekayunga ewaffe Bugerere baawe yamuzzaako yalina abaana 4 bonna n'abatta olaba obusungu bonna n'abakola ki yayambazanga omwomu n'amusuula n'amutuga n'amusuula mu mugga n'akima omulala ng'abambaza bulungi babanga abagenda okukyala n'amwambaza n'amusuula mu mugga n'akima owookusatu ng'atuuka wali ku mugga n'abatuga n'abatta naye bwe yamala ne yetta emirambo egi oli gwe bayita sheikh al-islam ku basajja b'ekibuli sheikh ow'e Katuumu bwe yali asaalira mayiti ey'emirambo egy'etaano ntegerekisi yagamba abasiraamu abaali bambadde obulungi ng'obusiraamu nabagamba musaalire abaana bano akati bwe baatuuka ku mayiti y'omukyala baajawula n'alondayo abasiraamu abaali bambadde jiini tishaati abambadde shabbe tishaati Emirates jaketi ntegerekisi abazize ne sepeewo n'abagamba omusaalire oli musaalire maama ono ebyo byenjogera kiswa ntuufu sinyumya benyumya maze nokugirifaalingako ku sheikh n'abagamba omusaalire oyo omukyala bano abambadde kanzu boolabamu alina eddiini kirevu kwekiri aga tusaalire abaana olw'ekikolwa ekyo ekyagwawo kyembagambye nti embeera yonna ne bwetuuka mu maka mu marriage tojjaayo kiso kutta munno teweetuga tewejja mu bulamu obusungu olwaleero weebuli naye ebiseera bwe binaagenda bitambula ennaku obuli mbeera ejja kukyuka teriiyo mbeera yaluki yalubeerera leero oli munakuwavu naye nkyo ojja kufuna essanyu ojja kufuna omwami ajja okujja mu bulamu bwo akusanyuse akulaga essanyu nireka gamba nti nze nkomye nsinka nkome wano Mungu asobola okukuleeterayo omusajja n'akuwoowa n'akuwasa n'akuteeka mu bulamu obuki oba naawe n'ofumbirwa omukyala gw'obadde wafunanga mukyafu n'ofuna omukyala omuyonjo ayinza okukugogola nga ne bw'oba ova awaka asooka kukebera kirevu alabe kiki ekirimu n'akigiramu bw'ati naawe n'omwenya n'olabira ddala nti wafuna n'akukyusa okubya ekikalu ng'oli Husaini wange naga katulabe onyumye naga yes you are smart yes n'amasanjize wegagenda asala amagezi akugololere wallahi osobola obbafuna naye tewetta totuga mukyala tinatomera Allah asobola okukuleetera omukyala ayingira mu bulamu bwo n'akusanyusa kati kiringa era bwe tubeera awaka ne tunyoomagana n'oyita mukyala wo amannya ge amakalu omusajja yenna awa omukyala we respect okujja nga temukifaako naye kyabuvunaanyizibwa okukyusaako ku mukyala we erinnya naye n'omuyita erinnya Shamim
olabanga atawulidde n'omwongerako n'eri ekika. Nantongo ngamba gwe Nantongo owulidde n'oyogera erinnya lye ery'eddiini n'eri ekika naye n'akuyita siraaje. Sula lwaki totulekedde ssente z'awaka naye Sula ogenza otya n'otatulekera za kameeza? No. Muwangane ekitiibwa omukyuse ku mannya. Amannya gano obusiraamu tebuga haramisa ebitende ebyo. Muno n'omuyita my dear, my love, honey, my queen, sweetheart. Akamonde nedda. Kakati agamanya si mabi. At least bw'omuyita erinnya ekkalu, bw'omuyita erinnya ki ekkalu lipaatiike kaakaki akagenderako akagambo my dear Mariam oba ntegerekisi, my love Shamim oba Hassan, my hubby. Nireka kumuyita my hubby Siraaje, ekyo kimuyite naye tomuyita Siraaje omukalu. Kama ekyo volaba we tuwasa tulaba ebintu bingi. Era Allah tosobola kumanya bakyalo okujjako ng'owasizza kwasukka kw'omu. Nze wange eyo kubamu ku beewange waliwo eyampita musiraamu. Yes, musiraamu. Ninneewuunya ne ŋŋamba kale ate laba ono abitabise. Kituufu ndi musiraamu. Kakati nange senga muyita musirima. Akimanyi ndi musiraamu. Naye omuntu tebamuyita bwe batyo. Omuntu otunuulira respect ye. Tosobola okugamba musiraamu. Abo tutera kubiyita abantu batuleetera bintu waka ababooda. Nogamba musiraamu naye ng'ompita musiraamu. Kwe oba ommezezza olutiko. Ligamba nayagala okuliya kitinga naye nenga nze ndi muntu muki. Kakati ogenda okulaba nga Allah akusuula ku mukyala akuyita ow'ekitiibwa ssebo, ow'ekitiibwa mukama wange. Era waliwo yakimpita ennaku ezo nemmwenya nenga olaba n'agamba ow'ekitiibwa mukama wange, nenseka nenga olaba naye oli yampita musiraamu. Naye ngumiikiriza naye laba Allah bwakuleetera asobola okuyitayo naawe bwakuyita naawe n'owulira nga omwenya ow'ekitiibwa mukama wange noga kakati bannange basajja bannange tuyige okubeera nga tuli creative. Awaka weetaaga ssanyu, tetwawasa kulwana, temwafumbirwa kunyooma bantu. Muno mufuunireyo amannya. Abazadde abaana muyite maama gundi. Abasajja abedda baalinanga amannya ge baasinziirako. Naye ffe ate ab'omulembe guno abagaziyeeko. Yayitanga mukyala we Mukuuma, Nassaza, Muyiiya. Olw'ebitendo byamulabamu nga kyomuyita Muyiiya. Mukuŋŋaanya, kubanga yakuŋŋaanya bwe yazaalanga ebbali bambi n'aleetera ono ngono tafaayo ange mukuŋŋaanya. Abaana bange bonna abakola ki? Abakuŋŋaanya wamu, tasosola babi na batali baki babi. Akati naye mukyala wo baako erinnya ly'omuyita eritali lya lubeerera. Tosi kumuyita so si Maama Budala. Maama Budala n'abanga Maama Budala, n'ekyalo kyonna kimanyi Maama Budala Naalongo. Baanaye abantu amannya ekigambo ekyo mukitwale nga kikulu. Kirina engeri gye kiwamu munno okwewulira muli nti waali n'okulabaga nti omuwadde respect. Nireka kuyita muntu linnya kkalu olabanga atawulidde n'omuzzaako eri ekika kye noluka n'omugamba mpita ggwe Nantongo nolabanga atawulidde Shamimu tumuyita Mariam Nalwoga. Abantu hatta n'Abawalabu, ebiseera by'Abawalabu bakuumanga bakyala baabwe obutabasa ng'amanya gaabwe tebagakola ki? Tebagasanguza mu bimu. Wallahi muwulirize ensonga eno.
mubimu abamanyi ba tafsiri be bagamba nti Allah okwogera mu suratul Masad ng'ayogera ku mukyala wa Abu Lahabi n'atayogera linnya lye kyekyo ekyalimu, ye message eyalimu, kubanga baakirina ng'amannya g'abakyala baabwe tebamala gagasanguza. Ne bwoba okola program kati nga bwe ndi wano tumira bakyala bange abali eka n'otandika okwogera amannya gaabwe, toyogera linnya lye. Bwe ntumira omukwano gwange kyala w'abaana bange ali egindi oba ntegerekisi, naye toyasanguza linnya lye direct. Kati abatafsiri batunnyonnyola mu bimu omukyalo oyo obutaleetebwa linnya lye direct, kubanga eri Abu Lahabi Allah yalireeta direct eri omusajja, tabbat yada abi lahabi ma agina anhu maaluhu sayasla naran dhata lahabi wa mraatuhu. Allah yaleeta erinnya lye, olowooza Allah yitalimanyi? Kubanga kye baalina mu nkola zaabwe yali ada yaabwe kalica ti erinnya ly'omukyala tomala galikola ki okusigaza ekitiibwa omukyala kye yeewuliramu. Tanyumirwa, tukyuse bannaaye, manyi tulina we twalemalira naye we can change. Tegerekisi, maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza titweyise bulungi, era mmaliriza ebigambo byange nga mbajjukiza nti tuli mwezi ogwa Rajabu, egimu ku myezi egy'emizizo omulina okwewalibwa buli kikyamu kyonna, buli mazambi, ate mwe tulina okunyiikira ennyo okukoleramu ibaada ez'enjawulo, obutakoleramu buli az'amaanyi eri myoyo gyaffe. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, temukolamu buli az'amaanyi, temweri az'amaanyi, mwitiize okukolamu ibaada. Twetegekere Ramadani tusiibulule abasiraamu. Abasiraamu muyambeeko ku puroguramu ez'okusiibulula abasiraamu nga twesiibulula ku mizikiti. Tulina baganda baffe bano abashukura ndawa senta bajja kuba ne semina, mubasapootinge mu kuliisa nga 17 alina omuceere, alina ebisiibulula abasiraamu bireete ebyetaagisa okuyambako, n'emizikiti bwe kityo tubeere ne puroguramu esiibulula abasiraamu. Wano kwalidina mukimanyi kibuga, abapaaka baggwera wano, abayise baggwera wano, tuyambagane bwe tutuleeta omuceere abantu bakusiibulukireko, tuwagire charity zaffe zikole emirimu egyo. Tulina bali baganda baffe aba SALIM TV balina charity, SALIM charity, teekayo ebintu abasiraamu babikozese, abasiraamu basiibululwe. Tulina charity eya Salifa, leetamu ebintu byo abasiraamu babikozese, bwe tutyo tusiibulula abaki abasiraamu. Saba Allah tuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola, atuwa amaka amalungi omuli essanyu. Saba Allah tuwe okukyusa embeera zaffe, atuwangaaze nga tuli basiraamu nga tuli bakkiriza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Muleta abaana bammwe ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School, twaguddewo ettaamu esooka, tuleetera abaana tubawandiise olusoma olusooka. Sente zisoboka, abasomesa bakugu n'ebikozesebwa ku ssomero weebiri ku mutindo gwonna omulungi ddala. Leeta mwana wo tojja kujjusa. Empisa n'eddiini n'ebyensi byonna tubitwalira wamu, era tubitwala nga bya mugaso eri omwana. So first choice yo yiteeke ku ssomero lyaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School oli empigi BBOSA. Gwosembayo galawo. Nakiyiseeko naye inshallah ogujja Burundi ogujja oba nja kikunyumiza. Basi omulundi ogujja tukyasoma temutya.